Bana mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kale bagita Faadi TV oji sister wacho zine Becky afukidde gundi Amiru akayinja mu ngatu Amiru alabudde Ruth kuganja namugamba ati gwe Ruth njakuku njakuku Ruth kuganja afukidde adikisa Amiru akayinja mu ngatu amufukidde akayinja mu ngatu omusajja yeebuuza akakazi kano nakakola ki akanfukidde olunnabe kamufukidde olunnabe nanga kagenze ku social media ando yako ne kawandika ne kagamba mundeke nga nyenye mukulu wange omufumbo wa mamise kajja mu bitimu mukyere mujje mpola omusajja ulisa abeera mu kyokoza abeera musomooza abeera mwataakinga musajja wattu nga yakola ki nga tamuliiko yamuvaako yamwesonyiwa yabata bonna family yonna naye Ruth kuganja asomooza nnyo musajja mukulu Amiru yalabudde Ruth kuganja n'amugamba nti mukazi gwe neesonyiwa nja kukusibya bw'otaneesonyiwe ekyamazima ndowooza buli lwodako olukya ku nsi kuno ono abako posti gy'ateekayo ng'alumba Amiru yagamba nti family ya Becky yagyesonyiwa era agivaako essaawa zino ndowooza restaurant yekyaliwo ndowooza eringa yebagata restaurant eyo baagala kubanga bagitunda olw'ensonga ndowooza bonna buli omu yalinawo emigabo buli kati bagaba bagitunda bagaba n'akasente ako nakyo kikole kikigwe kuba essaawa zino Amiru yagikwasaganya n'atijjukira ne Becky alinamu emigabo olw'ensonga nti bagitandika bakyali babiri kati munnange balina okukola ki balina okubanga munnange bagitunda eveewo nayo kubanga ye Amiru agamba nti takyagala kubaako na kimu kimugatta na Becky era agamba nti yeewunya nnyo kubanga sister wa Becky Ruth kuganja abeera nga amwataakinga n'okumulumba kivula agambye nti ajja kasibisa akazi kamufuukidde akayinja mu ngalo akazi kamwataakinga buli kaseera akazi kamulumba buli kadde agamba nti mbikooye gwe mukazi gwe nninda mpola mbikooye byokola ki byonkola n'okunnumba agambye nja kukusibya ojja okuddamu amagezi soboka agambye mundeke nga nyenye mukulu wange mufumbe wa mwami Ssekajja mwe bitimu mukyere mujje mpola yabadde avuma musajja mukulu Amiru jjukira Amiru musajja wattu amanyi okufumba akakyere kapirawo wali ku restaurant yaabwe kakati yadde sebamulumba nga amugamba nti mwe bitimu mukyere mujje mpola jjukira Amiru seba alina bamusapootinga era balabudde Ruth kuganja tebagamba nti gwe Amiru banawata kututte ku poliisi tujja kukutwalayo abasinga bagamba nti Ruth kuganja okuyimba kwagaana nti anoonya ngeri gyakola ki gyatrendingamu ekyamazima ky'okuyimba kwa Ruth kuganja kwagaana Ruth kuganja okuyimba agatira kugatire okuyimba kwagaana ku sayidi ye kwagaana ate ng'olaba si muyimbi mubi naye okuyimba kwe kwagaana era abasinga bagamba nti Ssekajja oyo tomuwabudde era abasinga bagambye manya Amiru asinga bagambye Amiru oyo tomuwabudde Jesse anoonya wakola ki anoonya wa trendingira olw'ensonga nti mu kuyimba byagaana okubanga munnanga atrendinga banembeebaza nnyo nembagamba nti ekyamazima kyo kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne ku kade bagita Faadi TV abali mu ggwanga erya Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman mbeebaza nembagamba nti kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne ku kade bagita Faadi TV KBTV kosa neke ala TV Uganda bamita Ruth kuganja sister wacho ni Becky alumba Amiru buli kaseera Amiru gwalumba musajja mukoowu yakowa family ne Ruth kuganja amulumba amusomooza agamba gwe onyingira munnyo obusongo bungi wa Amiru munne wa Ssekajja
ebusungu bungi. Ssekajja ssebo yakakana omusaala amutwalidde ddala n'emikolo ne bagikola. Kati mwawozanga teri munne ayinza kubba mukazi wa munne nga muterabidde bambuza nnyo w'Abafiripayini n'ow'Abakoleya. Kati munnange bino biri mu reality. Mwateranga bidde bambuza nnyo w'Abafiripayini n'ow'Abakoleya. Kati bino biri mu reality. Ssekajja yabba mukazi wa munne ebyaddala ebyalaali ebyaddala. Naye nga mbeebaza mwongere okuba nga mufollowinga n'okugyekumira ku bagita Faali TV. Naye nga Ruth Kuganja essaawa yonna yalikwatibwa poliisi kubanga Amiru agamba nti amuwoninze akooye. Mu ssebo Ruth Kuganja naye kuba kumukolako interview akakana alumbya Amiru. Kyokka Amiru tamulumbanga. Tamukola kitaddanga awo n'akola ki? N'amulumba. N'amwataakinga. Batiimu Amiru bagambye gwe Ruth. Amiru bw'anaabaganya okwekolerako ffe tujja kukucapa bucapi. Tujja kukusabula busabuzi ate tukutwale ne mu kkomera tukusibye. Tebasaaga ba busungu bungi. Busungu bungi. Teri muzannyo. Faali TV gi. Subscribinga nyiga ku kade. Mbeebaza nembagamba nti kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kade. Bagita Faali TV gi like mukomentinge ate subscribinge onyige ne ku kade. Nsonga za Ssekajja Amiru kyozo ne Becky kosa ne omukyala amanyikiddwa nga Ruth Kuganja afuukidde Amiru akayinja mu ngalo. Abasinga bagamba naye omukyala ono afuukidde munne ekizibu. Weegwanyiza Amiru. Oba omwegwanyiza yogera amazima gw'ate atamuvaako buli kaseera obeera omulumba obeera omuvuma buli kaseera. Baaba bintu byakulumbagana, bintu byakwerangira onaawulira wajja bigenda okuba nga bikomekera. Faali TV gi bulungi.